السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbakubiriza tusembereko mpola mpola tuleme kubeera wala ate nate tufune omukisa okwejjukanyako ku bigambo byawa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bannaffe bannyinaze abali emabega g'entimbe tubakubiriza okulaba nti tubeerawo mu musomo guno mu mbeera zonna insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma as-salatu was-salamu ala akramil mahmud wa a'zam ma fil wujud, Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. يقول أصدق القائلين جل مجده سبحانه في أحسن كتب نظامه وأحسنها بيانه وأفصلها كلامه التي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الآية. أما تندق الله سبحانه وتعالى oyo Allah subhanahu wa ta'ala biyadihi alkhair, oyo nno katonda waffe Allah n'omukono gwe byonna byaka bibeera birungi. Alima ma kana, alima ma lam yakun, alima ma sayakun. Allah subhanahu wa ta'ala oyo amanyi ebyaliwo, amanyi ebigenda okubaawo, singa biri byakubaawo bigenda kubeerawo bitya. Amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo yatusanga nga tuli mbubuze n'atulungamya n'obulungamu bwe yatuwa. amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala alladhi akhrajana min butuni ummahatina wala na'lamu shay'an, oyo yatujja mu mbuto z'abanyaffe nga tulina kye tumanyi. Amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala abange yatusanga n'atujja mu mbeera gye twali tulimu, n'atuwa obulamu, n'atuwa obulungi, n'atuwa okwesiima, n'atuwa obugagga, n'atuwa obulamu, n'atuwa emirembe, n'akuwa bye wali tolina. Ago nno matendo ga Allah subhanahu wa ta'ala. idh la yastahiqu haqqa hamdihi illa iyyah, kubanga teri asaanidde kulaba nti asinzibwa okujjako ye. Wanashkuruhu haqqa shukri, abaffe ne tubeera nga tumwebaza kuba teri asaanidde kuba nti yeebazibwa okujjako ye. Abatulaba n'abatuuliza ku mikutu gyaffe gyonna n'abali wano mudaasa yaffe ku Kyamutawaazi, omulundi ogwasembayo twayogera ku bulamu bw'okulaba nti bwetaaga ekitabo ekitukuvu Qur'an, ne twayogera ku bitendo bya Qur'an ebyali ebingi ennyo. Olwaleero nate tukomyewo twejjukanye ku musomo ate gonna byonna bye bikuŋŋaanira, gwe musomo gw'okulaba nti omuntu akozesa ebiseera bye mu kisinga okubeera nga kirungi. Mumamu ku bukulembeze bw'Obusiraamu, dynasty ze tulina olwaleero, twogera ku bukulembeze bw'Obusiraamu buli categorized mu dynasties mu ezaaliwo ku mulembe gw'abakhulafa ar-Rashidun, omwali Abubakar, omwali Umar, omwali Uthman ne Ali, bwe bavaako ne kuddako ba Umawiya, badawlatul Umawiya, omwali Muawiya bin Abi Sufyan, Bayazid naye n'afaanako ngaabo. Waliwo omulembe ogwaddako ogwali ogw'aba Abbasiyin, ba Abbasins. Bano nno mwalimu omukulembeze bamuyitanga Ma'mun. Ma'mun yali mu lukuŋŋaana nga bwe tuli wano olwaleero. Faraa rajulan, n'alaba omusajja nga yuhsinu al-khat, ng'awandiika bulungi. Tulina abantu bawandiika obulungi, Allah yabawa ekyo nno kyengera omuntu okulaba nti awandiika obulungi olulimi lwonna. It's a talent Allah agiwa buli muntu. Kyaba yeegomba omuddu ono abeere nga amukozesa, nayagala omuddu ono amukozese asiramuke, kuba omusajja yali Muyahudi, yali musajja teyali Musiraamu. Ma'mun agezaako okwaprochinga omusajja ono amuengaging, omusajja n'agaana n'alemerako. Ngono Ma'mun mukulembeze wa Busiraamu, khalifa, ye president w'ebiseera ebyo. Wayitawo omwaka agenda okusanga omusajja y'omu, ate omusajja y'omu bwe yagamba okusiramuka amwegayirire omusajja asiramuse. N'amubuuza nti maadha hamalaka an dhalik, kiki ekyakuleetera ate okusiramuka nga nnakwegayirira? N'amugamba nti inni rajulan ahsinu al-khatta ma sha Allah, yamugamba ndi musajja okimanyi mpandiika bulungi. Waqad katabtu tawra, nawandiika tawrat, fawada'atuhu ila al-ahbari, nawandiika tawrat fazidtu fihi wa naqastu fihi, nawandiika ekitabo tawrat. Tawrat bwe nagiwandiika ne nnyongeramu ebigambo byange, ne nkendeezaamu ne bye najjamu mu tawrati nga ndaba tebisaanidde. Bwe nagikwata ne ngitwalira ba ahbari, bano ba ahbari bemanyi b'Abayahudi,
ne bagikiriza bukkiriza nti nenjibatuza ne bagitwala. Wakatabtu linjiri ne mpandiika enjiri fazidtu fihi wa naqastu ne mbaako kye nakendeezaamu ne mbaako kye nayongeramu era ne njitwala mu basajja bano abanaswara abasajja abanaswara ne njibawa ne bagikiriza ne bagigula n'ogigula. Walamma katabtu alquran wabula bwe nawandiika quran n'omukono gwange ne mbaako bye nakendeezaamu ne bye nayongeramu ne njitwalira abasajja bano abaulama abamanyi b'obusiraamu rafadhuhu bajigaana quran ne baŋŋamba nti hadha laysa ma anzalahu llahu ala nabiyi bino si allah be yassa eri omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Abange quran mahrusatun min annaqsi waziyada, quran allah yagikuuma nga tosobola nakwongeramu bigambo bibadde okubako kyokendeezaamu. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, mazima allah agamba nti ffe twassa dhikr quran nga gyategeezera ffe abagenda okugikuuma. Olwali tumulaba nti kyewuunyisa quran newangala emyaka 100 something n'ogisanga nga tekyusibwangako ekyalinga bwe yali. Eyo nno quran eyo nno mujiza wallahi tekyusibwangako. Omusajja ono agamba nti neewuunya okulaba nti authenticity ya quran ekyali protected n'ensiramuka busiramusi. Waliwo clip yatambula nnyo ku tiktok okwo, waliwo basajja baffe abasomesa oba yabu ashara yawo omusajja yali asomesa. Imam yali ali ku mimbar imam yali mimbar nga ali mu kusomesa yali asoma quran imam nga sheikh waffe watoza sekabilal n'akola ensobi mu suratu taha aya mu suratu taha yagisoma ye ng'agamba nti faman tabi'a hudaya. Waliwo akaana kaali kato nnyo ne kamukolekti nga kamugamba faman ittabi'a hudaya, kayisamu eddoboozi. Seeka imamu n'atereeza aya. Kaana kaali kato nnyo. Kino nno kitulaga baganda bange nti quran ekuumibwa tesobola kukyusibwa. Mu musomo gwaffe ogwolwaliro gwe tulimu ogw'ebiseera nga tuvudde mu quran, baganda bange abalungi, obusiraamu bwaffe bwazimbibwa mu prinsipe ey'omuntu okulaba nti akuuma ebiseera. Mwe temwewuunya allahu subhanahu wa ta'ala amateeka gaffe empagi zaffe ez'obusiraamu ziri 5 naye buli mpagi ojja gisanga ng'eyina ebiseera ebikomeka. Omuntu bw'ayagala okusaala essala ziri 5 era buli ssala eyina ekiseera mw'ogisaalira. Omuntu bw'ayagala okuwa zaka bajja kulambika butya bw'ogiwa nakadde kikoogiwaddemu. Omuntu bw'ayagala okugenda e Makka nga bwe tugenda e Makka sallallahu ffenna tusseeyo mirembe ate tutatambule tuveeyo mirembe. Olaba ng'omuddu aweebwa ekiseera emyezi egya hijja gye gino era akaseera kakuliramu hijja ke kano. Olaba nga ayagala okusiiba omwezi ogwa Ramadani, tusiiba mwezi gwa Ramadani min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shams. Ne bagamba nti osiibe enjuba weeviirayo paka enjuba kugwa. Hadha huwa al-islam. Falidhalika Ibn Mas'ud yabuuza ne sallama n'amubuuza nti ayi amalin afdal, yamubuuza ku mirimu egisinga okubeera nti misuku mu busiraamu. Kyava yamuddamu ng'amugamba nti as-salatu ala waqtiha, ye muntu okusaala essala ng'agisaalira mu budde bwayo. Ibn Mas'ud we yabuuza ku budde nti mirimu ki egisinga okubeera nti gya ttendo, yamugamba nti essala omuntu gy'asalidde mu budde bwayo gwe mulimu Allah gwasinga okwagala mu maaso ge. Abanga ekitulaga nti obusiraamu buli built upon time management. Mu principles obusiraamu bwe bazimbibwamu ye muddu okulaba nti akuuma nnyo ebiseera. Abanga kyewuunyisa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogera ku bubonero bwe yagamba nti inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar, that verily in the creation of the heavens and the earth and in the alternation of day and night, nti ku nkyukakyuka y'ekiro n'emisana ne buziba ne bukeesa ne bungera ne bukeesa n'otambulira mu sayiko bwetyo kabonero li ulil albabi, eri abaddu abo abategeera ne bafumintiriza. I believe tuli live ku mitimbagano gyaffe gyonna ku TikTok handles zaffe ne ku YouTube ne ku gundi ezifaananako ez'enjawulo wezito. Naye temulaba nti kyewuunyisa nti omuddu asobola okubeerawo n'amala essaawa 24 nga byakoze mu budde bwe byennyamiza. I normally teach this sermon alone
ne mujja kunzikiriza nguyingizemu bino. We have 24 hours a day, si bwe kiri? Which means we have 24 hours a day. We have 365. No, there are 60. Guno omwaka gwe tulimu tulina 366 days guno omwaka. I don't know if you know this, it's a leap year. Naye omuntu ogenda okulaba omwaka, we have used approximately 8,000 hours. Ezo essaawa omuddu aba nazo omwaka mulamba. Naye mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala mulimu ku bisinga okulaba nti obudde bwa muwendo nnyo. Omwana Adamu bw'aba ajjuluka mu bulamu buno yejjusa ekintu kikimu kyokka ani ayinza okukitubuulira. Omwana Adamu ng'ava mu bulamu obwensi yejjusa ekintu kimu kyokka ani akimanyi? Oba olwo tunaamuwayo n'ekirabo. Omuntu ng'ajjulukuka yejjusa ki? Kama waffe sebo yejjusa akadde. Barakallahu fiik. Omuntu ng'ajjuluka mu bulamu bw'ensi teyejjusa mmere, teyejjusa mayumba, teyejjusa byonna byonna by'oyinza kulowoozaako. Wabula Allah mu Qur'an nga batunyumiza nti lawla akhartani ila ajalin qarib. Omwadamu ono asaba Allah nga mugamba nti lawla akhartani, nti Allah singa onnindiikirizaamu ila ajalin qarib, nonnindiikirizaamu akaseera katono nnyo. Ajalin qarib, omuddu ekimoloka ekyenkokoto gwe kyagwira mwamulaba, yali mu mmoloka nga tasobola kugiseetula kugyongerayo mu maaso wadde kugizaako maga, ng'akaseera katuuse. walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha, mazima Allah takeereesa wadde okulindiikiriza muntu yenna bwe kaba nga akaseera ke yakugerera kuno ku nsi katuuseemu. Naye tukubuuza ekibuuzo bye tubuuza abantu mu nsi muno bye tukyababuuza, maadha sana'ta fi waqtik, gwe obudde bwe bukoleddemu ki? Bwe kibanga olwaleero abaana abaali abato be mwalabanga nti bato, olwaleero be bali mu kuweerera abaana bannaabwe, mmwe abaali ab'amaanyi tokyasobola kwogerera eddakiika ziizo nga tetukuweereza ku mazzi onyweko, tokyasobola kuyimirira tarawiya. Abasajja batunyumise kabyayi wo gye twali nga batunyumiza eyo nti ffenna emyaka gyaffe ebiseera gyaffe tokyasobola. Walakin maadha sana'ta fi waqtik, abange obudde bwe bukoleddemu ki? Yaqulu Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, ad-dunya thalathatu ayyamin. Ibn Qayyim agamba nti eddunya erina ennaku ziri ssatu. Yagamba nti al-amsi ishnaahu wa lan ya'ud, olunaku olw'eggulo abaffe olwokutaano twalubaddemu terugenda kukomawo abadan abada. Omwezi ogwa Ramadan ogwa 2024 tegulikomawo paka kufaako. Oba tewakoleddemu kyolina kukoleramu ogwo gukugenzeeko. Al-yawm na'ishuhu wa lan yadum, abaffe olunaku olwokubiri omuntu lwayina lwe lunaku olwayo, the now. Na'ishuhu, you exist in this at this exact moment, you existing in this very day. Olunaku lwaliro wooli. Wala yadum, naye terugenda kubeera olunaku luno lwalubeerera. Twazze wano ku ssaawa zibadde 3 ku makya, leero ssaawa zino ssaawa 8:27. You have existed for almost 7 hours. Okoze eki? Wagadan, n'olunaku olw'enkya, la nadiri aina sanakun, omuntu tamanyi agenda kubeera wa. Ezo ennaku 3 Ibn Qayyim yasamalizinga obulamu bw'omwana Adamu. Obulamu bwa nnaku 3, olunaku olw'eggulo, that is yesterday, today and tomorrow. Abaffe gwe okoze eki? Lumu Abi Dharr al-Ghifari yayimirira, waqafa dhata yawmin amama al-Kaaba, yayimirira maaso ga Kaaba n'abuuza abantu n'abagamba nti law arada ahadukum, abanga omu ku mmwe wayagala okutambula, alaysa lahu yastahiqu an yasta'iddu bizaad, tekisaanidde abeere nga yeesibirira entanda. Tugenda ku hijja, masha Allah, tugenda Makka. Omuntu agenda otambula mu lugendo, ku lugendo lw'obugenda okugendako yentanda gy'okola ki? Gy'otwala. Abagenda embalala olaba era byatwala bikoma mbalala. Agenda e Makka era by'ogenda okutwala n'engoye z'otwala zikoma Makka. Abayizi abasoma baba ne field trip, nanga tugenze ku field trip, naye ku nnaku ze bagenda okubeerayo z'engoye n'entanda gy'akola ki? Gy'atwala. Ne bamugamba bala nti omuntu alina okuba bw'oba olina ogenda mu lugendo, olina okubaako n'ebyoteekateeka by'ogenda ogenda nabyo. Kyava yabagamba nti fasafaru al-akhira,
abanga olugendo lwa akhira ab'adu mimma tusafiruna, ze zimu ku ngendo ezisinga okubeera empanvu omuddu zalitambula obulamu bwe bwonna. La ilaha illallah muhammadun rasulullah. Abi Hurayra nga ajjuruka mulamu buno obwensi, emu ku beeyogera yayogera kuba obulamu nga ajjuruka Allah alimu mujjulula, yagamba bamubuuza ma yubkik, okaabira ki? N'abagamba nti almasafa tawila, ngandaba olugendo luwanvu, walakina zada qalila, naye entanda yange ngandaba ntono. Oyo gwolaba alina hadithi 15 mu something agamba nti entanda ntono. Madha sanata fi waqtik, abanga obudde babukoleddemu ki? Ibn Jarir at-Tabari ayina tafsir at-Tabari ayina mu pages ekyemmanyi emitwalo ngenda mbasalabidde, nekiraga nti buli lunaku yavunula oba oliawo safhat lunaku yavunulangayo pages eyavunula olunaku. Ibn Jarir mu tafsiri ye obulamu bwe bwatyo bweyabukozesa. The messenger of Allah only lived for 63 years. Omubaka Muhammad abanga omubaka Muhammad yawangala emyaka 63. His legacy it is existing even up to 1440 years plus. Subhanallah, subhanallah. Omusajja omu sekabiri ali ono ayina social motivation, simanyi oba mumugoberera, naye abamu ku basajja be balina ebigambo bibogera ebirungi ebyewuunyisa ennyo. Naye omusajja omu yagamba nti to exist without a purpose is to be dead. It is to die. Okubeerawo nga tolina mulamwa mu nsi kufaakwo. Some people are not living. Abantu abamu tebaliiwo, baafa dda. They have no purpose in life. They have no goals. What are you living for your children? What are you going with Montana? Abanga ogenze naki? Bino tubyogera ne mulabanga okufa okuli ewala nnyo. Nze naziika twaziika omwana ku byali bwa Allah amusaasire. Yasoma thanawi, muvubuka muto kyaweza myaka 23. Muvubuka muto yali hafiz. N'asoma, bwe yasoma yali mu senior 6. Ng'amaze thanawi wallahi tumuzika nga muto. Olwaliro omuntu aba ne plans nga zaalina zimusinga n'emyaka. Abantu bane plans nagabwe n'abantu zane si kibi. You should be ambitious. Naye manya nti obudde bwo planningira ki? Oplanninga kola ki mbudde bwo kikulu nnyo. Olwaliro mbyengera abantu batawangako obudde. Masala mayogera nti ni'matani maghbunu fihima kathirun minan nas, nti ebyengera bibiri abantu tebabiwa nnyo priority. As-sihhatu wal faragh. Omuntu okulaba nga mulungi ali healthy. People don't value health. Genda okulaba omuntu amala kulwala. Era waliwo Dr. Muhammad Natib Nablus yayogera ku kyengera kino. Yayogera n'agamba nti al-afiya idha damat juhilat, nti obulamu obulungi bwe bubeera nga bwalubeerera bwerabirwa. Omuntu wabeera mu bugagga obanga ali mu mbeera nga yakusanyuka yokka, yeerabya n'okwerabya nti kyalimu kyengera. Wa idha fuqidat urifat, wabula Allah bwakwatamu katono nnyo rajjukira ebyengera nti nakwata kakaddize gula banze twavuganga emmuluka, so fe ku mulembe gyagundi tumanyi emmuluka zetwavuganga babyogera. Fashkurullaha ala dawami ni'mati alayk, Allah mwebaze kula ebyengera byakuwadde ebyolubeerera gy'oli. Abavubuka abali wano, emyaka gyaffe gye tulimu gino egy'obuvubuka si gyalubeerera. Emyaka gye tugenda okubeeramu nga buli kye weesiimamu kikola wallahi si gyalubeerera. Waliwo ebbanga oyo omusajja gw'otunuulira oyo gw'olaba atakyasooka tatawo gw'ogamba nti muzeeyi namwe be muteesa tebikyali, oyo gw'ogamba ebyo nga yalinga ggwe. Wa dhalika ng'amaanyi ge yalina ate gaali gasinga agago, takyaliwo, takyasobola. Gw'okoze eki? Waliwo sayinga egamba nti buli muntu Katonda amuwa omukisa ku bugagga, ate nga bwe kiri. Naye okoze eki mu kaseera nga sente ozifuniddemu awo? Mu myaka gyange ffe moloka ze twavuga nga ozimanyi, yes, wagula moloka zokka ze wagula mu myaka egyo. Abange tukose bulungi ebiseera byaffe. Quran eyina aya 636 mu something. Quran ne bw'ogamba nti mu ssaawa 24 osomeyo aya emwemu, olunaku oba osomye aya 24. Bw'ogamba olunaku osome aya emwemu olunaku,
wallahi onaku luggwako ng'osome aya 24 osigenda kutolya bbanga miko kumala ku Qur'an nga bunaku osoma aya 24 buli ssaawa bw'osalawo n'ogamba buli lunaku osome aya emwemu buli lunaku kigenda omwaka gwenda kusoma aya 365 66 kigenda kutwalira emyaka 18 okumala ku Qur'an mujja kulamu ku math mujja bbira aya 3 ojja kumala emyaka almost 8 gyokka ng'omazeewo Qur'an aya 2 oba 2 oba 3 aya 2 tuze math mujja kubirabamu mutemwewuunya ng'osobola okumala essaawa 24 nga tobikudde ku kitabo kya Allah mutugambye wano nti omuntu aba agenda e Makka mu tawaafu awo kirungi n'asokolyawo adhikaari wanaasomerawo edduwa si bwe kiri obutamala biseera nti obudde bw'obadde awo obukozese bulungi asaanidde akolemu ekyo nti ennaku 2 zomaze e Makka koleramu kirungi kola ekyo osaanidde okola ekyo olwaliro omuntu yetunulako mundabiramu bw'ati ng'alaba buli kimu kikyasoboka ayuha al-ahbab obudde bwaffe tubukwate tubukozesa ebintu ebigenda okutuzimba fi dunya wal akhirah omusajja omu yayogera n'agamba nti ahaduhum law saqata anhu dirham la dhalla yaqul nti omu ku bantu bw'olaba ng'abuliddwako ssente ze era abuliddwako waleti ye n'asula kasente mumanyi omulanga omuntu gwakuba nabulwako waleti lumu nga nalinnya taxi waleti oba yagwa nnyingira mulyango sirishuwa bulungi ngenda otuuka omusajja okumusaba akasente yahe nga akasente sikakola ki sikayina nali muyizi nali mu O-level ebiseera ebyo nali zija mu kibuga awo bwe natuuka naŋŋamba yita ssente ngenda okukwatakwata wallahi nga waleti sigikola ki ne mugamba wallahi waleti era ikayagudde naŋŋamba obuzibu abayizi namwe obuvuka muli buyaayo nnyo naye waleti mazima yali ekoze ekyo yali egudde naye ng'obulamu nga sitegeera ndowoozaamu kasente kange kano nga wemanyi ebintu ebyo olwaliro ogenda okuloba ku credentials nga zibadde mu waleti zigudde obulamu bugenze naye omusajja agamba Abubakar ibn Ayash ti ahaduhum omu ku bantu law saqata anhu dirham bw'olaba nga sente zimuguddeko ng'asudde sente naga wallahi mbadde n'akadde k'ensimbi kagudde lavalla yaqul ojja kulaba ng'ayogera ebigambo agambe inna lillahi dhahaba dirhami nti wallahi sente zange zinguddeko sente zange era tuzikaabirira nasula akasawo kange of recent nga mulimu sente nebyo era nengana na Allah sente it is natural kuba sente ziba zikoze eki zikuguddeko naye abuuza ebigambo nti wala yabki idha fatahu yawmun biduni amal naye ani gwolaba akaama nti olunaku lumuyiseeko takoledde emirimu mirungi ani gwomanyi ng'olunaku oluba lugenze nga laba bungedde akaaba amaziga n'agamba Qur'ani sisomyeko leero leero siwaddeeyoko leero saddaaseeyoko leero olwokuna saasiibyeko leero saakoze kino abange bangi abalina ekyo bameka abatunula mu lunaku lwabwe ng'olunaku luwungedde neyeebuuza ebirungi byakoleddemu n'ebibi byalese bameka batono nnyo abanga obulamu bwo osaanidde otule wansi mu lunaku lwo buli olwa lutambula nga lugenda at every moment weebuuze nti nkoze ki nkoleddemu ki era nsuubira kukola ki bagambye nti ebyengera bibiri abantu obibuusa amaaso asihatu walfaragh omuntu okulaba ng'ayina emirembe walfaragh omuntu okulaba ng'ayina ku budde ng'olina ku biseera wallahi kyengera kinene okulaba nti olina ebiseera bw'oba ogenda e Busia waliwo kabuli eri awo eri mu myaka 113 kabuli eri awo e Busia abagenda e Busia bagimanyi ziri awo kabuli same omuntu oyo amaze emyaka 10 mu ttaka awo talina biseera biri awo biri free abalina ku mirimu egibafuula bize bakimanyi nti okubeerako awo n'ofuna essaawa emu ng'oli free kyengera waliwo abantu nawe mumanyi obulungi ng'okufuna eddakiika za 3 abeereko naawe awo nga agamba wallahi sekasimayo oba onanfuna naye eddakiika jasitaga mubamanyi waliwo olunaku werukeesa olulwo nga tolinaamu ssaawa eri free gy'olina nga tolina byakukola asihatu walfaragh abange omuntu okulaba nti healthwise oba mulungi omuntu okubeerako awo nga tolina kikuluma oba ebikuluma nga bisobola okubeerako ebikuluma nga tusobola obifuga kyengera bameka abali emulaga awo bimumanyi mmwe nga tebasobola kwenyiinya nze nyina omusajja gwe nali mmanyi stroke yamukuba nga tasobola kwenyiinya ng'atuula mu kifo kimu bw'ati
talina biseera, talina bulamu na bw'olina ggwe. Kale obudde abulina ne talina bulamu bulungi. Ibn Mas'ud ayogera agamba nti inni la akrahu rajul, nze nno nga ntamwa nnyo omuntu araahu farighan, gwendaba nga alina ebiseera talina kyakola, la fi amali dunya wala fi amali akhira, ne mulaba nga ali awo ali free, talina mu byakola, talina kyakola kimwongera ku akhira, nti ku dunia nti ali mukola ssente, omusajja muleka ali ku mulimu, oba ali mu kusoma Quran, oba bino nno tubyogera ne mulowooza nti tebisoboka, n'ebisobokera ddala. Baleeta omukyala ku TV ya Saudiya nga amazeeko Quran ku myaka 8 nga yatandika okukwata nga ali myaka 6. Oyo ebiseera bikozesa bwatu. Abamanyi baffe abalungi mu bo mulimu yafiira ku myaka 57 gyokka, naye ng'alina ebitabo ebikyamusomwako paka nakati olwaleero. Babanga waliwo abantu abalina emyaka 3 Allah nga bateredde baraka mu biseera byabwe, n'omulaba nga byakoze emyaka 3 ow'emyaka nga tabirina, obuli Allah nga tali mu baraka nga ne mu biseera bikoseza bulungi. Weewuunya omusajja obudde abukozesa bulungi, alhamdulillah. Abange Allah muli agenda okutubuuzaako, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, mazima Allah agenda kutubuuza 'anil na'im, ku byengera byatuwadde, nga ne mu byengera byonna byagenda okutubuuza bwe biseera Allah bye yatuwa, n'atuwa emyaka gy'owangadde, emyaka gy'owangadde agenda kugikubuuza. Fala yazaalu qadama 'abdin yawma alqiyamati hatta yus'alu 'an 4. Mazima omuntu tagenda kuseetula kigere kye ku nnaku lw'enkomerero okutuusa nga abuuzibwa ebintu 4, naye agenda kubuuza 'an umri, agenda kubuuzibwa ku buwangaazi bwe, yawangaala atya. That is time. Olunaku olwaleero okuva ku makya paka ssaawa 8 n'eddakiika 4, Allah singa akutwalira wano, byolina byokoledde mu ssaawa 8 bikuweesejja naye ku lunaku olwaleero lwokka. Abalongoofu abatusooka bakuŋŋaanyangako n'abantu nti nuhiya ala Allah, tebane mukuŋŋaaneeko wano tuzze bujja imaani yaffe, kale tujjukire Allah, tumujjukire ku kale essaawa. Nimugamba ngundi mujjeeko wano tutogereku Allah, twogereku Allah katono, twejjukanye essaawa. Abange ffe ebitugatta si mu bubi, ebyedduniya kirungi bitugatta, naye osomala essaawa 6 nga byokola temuliimu kyoweyongeddeko akhirayo. Ate abamu n'ekyo nga kimalamu amaanyi, nga ne mu dduniya tolinamu kyokoze kikwongera ku bulungi mu dduniya. Ebyo tokkiriza muntu kumala biseera ebyo, tokikkiriza. Bwakumala ebiseera mugambe sijja kusobola, ekyo kireke. Bwe kiba nga kiganye, abamu ku balongoofu baffe ebigambo byange nga ngenda bifundikira, yayogera n'agamba nti ma nadimtu ala shay'in, nze nno siina kye nnejjusaako, nadmi ala yawmin, nga bwe nnejjusa ku lunaku, gharabat shamsuhu, enjuba lwegwa ne buwungeera, naqasa fiihi ajali, obuwangaazi bwange nga bukendedde, walam yazid fiihi amali, wabula ng'emirimu gyange sirina kye nnyongeddeko. Fayabna adama innama anta ayyamun, mazima omwana Adamu olinga bwolaba ennaku, faidha mada yawmun faqad mada ba'duk, buli lunaku olugendo olina ekitundu ku ggwe ekikendeera. Waaliwo ekiseera nga tofaanana bw'ofaanana, kati bw'otyo bw'ofaanana. Abaatulabako nga batusomesa, abasomesa abatusomesa n'abakyatusomesa, akulaga nage kalekekana akaana akaalinga wali, kati nga tokyali ako. Era kaseera kagenda kutuukako nga naffe tulina betugamba nti weekekana akaana nno akaali wali, nga tekakyaliwe kati. Waliwo ekiseera bwe kyabeeramu ng'oba oli awo bwe batakugjawo oli tosobola kuvaawo, kati gwajja abantu obajja we bali. Obudde bwe butyo butambula, time waits for no one. Aye tebulina bwe bugenda kulinda nti bukulinda osooka olongoose bugira buyimirirawo, tekisoboka. Bw'otaakole kati baganda bange, bw'otaafunayo darasa bw'otuula mu wiiki, bw'otaafunayo ssaawa osomeramu Quran, bw'otaafunayo biseera bisoma ku ddiini yo, bw'otaafunayo kaseera akagamba nti odde eri Allah olongoose, bw'otaafunayo budde kutuula wansi kukola ssente zigenda kukulabirira bulamu bwo n'abaana bo nazadde n'abakyala bo, obudde ogenda kubwonoona obeeraawo bw'otyo. Wallahi
ate omuddu teriyo kintu kyayinza kubeeramu n'azannyiramu ne kimufiiriza akhira ne dduniya ye ng'okuzannyira mu biseera. Kubanga omuntu mu dduniya avaamu nga talina kyafunye, tokoze ku dduniya wadde weebuzaabuza, akhira tokoze, tolina ibaada z'okoze. khasra dduniya wal akhira dhalika huwa al-khusran al-mubin. Omuntu n'afiirwa ku dduniya ne ku akhira, okwo nno kwe kufaafaagana okusinga. Guno nno omusomo nguleeta wakati kati nga twayogera ku Qur'an omulundi gwaffe ogwasooka. Bwe ziba nga Qur'an aya ziri kakaaga zokka, ki ekikugaana buli okufuna omuwalimu otandike leero okutuula wansi akusomeseemu otandike okusoma? Bwe kibanga eddiini mu siraamu yajjula dda n'amateeka agalimu gajjula, ntegeera just mutegeera mu mateeka ennaku zino yeeyongera obweyongezi naye amateeka gennyini gajjula, ki ekikugaana otuuleko wansi otuule w'omuwalimu atuule akusomese naawe muli ogambe nti kati swala gye nsoma? Mwe temulaba nga kyewuunyisa okulaba nti Qur'an eyina essula 114 nkoogera nnyo era sijja kwogera nga waliwo essula mu Qur'an nga tezikulabanga tezikumanyi nga naawe tozimanyi nga ne bagamba nti suratu Ankabut wallahi toyinza kubikulawo eri mu Qur'an, tosobola kubikulawo. Ne bagamba nti haji ku Qur'an osooka otubikule ku Arafu ng'oyinza osirika ga Arafu nkoze ntya? Eno no ayibu kubanga ekyo ekitabo kye kirina okuwa ennyo ebiseera byaffe, naye ng'ojja kulaba nti tumala ebiseera bingi mu bintu oba oli etana kibitwongerako ne akhira yaffe. Naam, ebigambo byange mbikumikkiriza nga mbagamba nti ihtarimu awqatakum, abange muwa obudde bwammwe ekitiibwa, muwa obudde bwammwe ekitiibwa. Tuwa obudde bwaffe, tokkiriza muntu kumala biseera byo nga muli awo akutadde awo tolina kyokola, mala ebisa tokikiriza. Naam, Malik bun Dinar yagamba nti al-laylu wan-nahar khazinatani, ekiro n'emisana biringa boolaba amaterekero oba nga boolaba account eya bank gy'olina, account ya mobile money gy'olina. Fandhur maadha tadauna fihima, weegendereze biki by'oteeka ku account eno. Abalina bookkeeping, abakuuma ebitabo ebyenjawulo, abasoma accounts, abalina auditing n'ebirala, babalansinga nnyo at the end of the day, nfunye ki, nfulumizza ki, amagoba gabadde genkana gatya. N'obudde bwo butunuulire weebuuze mbukoleddemu ki, nfuniddemu ki, nayongeddeko ki. Sijja kweyongerako awo okuggyako okubasaba n'obakubiriza mugobere emisomo gino ku Labbaik Islam Media, mweyongereyo kuba buli musomo gwe tuleeta guyina gwe gufollowinga, teguva buvi mu bbanga. Bw'onaasanga guno ddayo ku episode esooka okozese ebiseera byo n'eddatawo mu kukola ebirungi ebigenda okuzimba. Oleme kubeera okobezi ng'oswipinga ku algorithm ya byegenda okuleetera byebyo, kuba by'oswipinga by'obeeramu ebiseera byo bimaze awo. Tujjako social media okwo ng'ebiseera byonna oyimala mu kukola bintu bitakuyamba, era tukwogereko ebyo. Bafa n'otambuza video nga tetambuza zeezo ze yakolanga, naye weegatte ku Labbaik Islam Media tutambuze ebintu ebikongerako. Baako kyokola mu bulamu bwo weezimbe, beera omuntu akola atetenkanya, okole ssente, osome, bweyongereko mu bulamu bwo, you be better each and every single day. Ojja kuba okoseza ebiseera byo bulungi. Tugenda mu musomo gwa Qur'an bwe tuva wano. Qur'an ogisoma otya? Harufu ozisoma otya? Bw'otyo bwe zisaanidde okuzisoma, abange harufu eyarra, eyahha, eyadda ozaatudde otya? Munzikize mubeereko temuvaako ku ntiibe zaffe nga sheekhu waffe, mukama waffe, mukadde waffe ate nga mukwano gwaffe bw'ajja okusomesa n'okutwongerayo insha Allahu tabaraka taala. Mpozi nga waliwo alina ekibuuzo ku bye tusomesezza ebyo nsobola okumuddamu, wa illa mukama wange mukadde wange waali yatuuse dda. Waliwo alina